Ekyokubeera Uk tekigana kujja kulonda. Zensonga zezimwe zatujja wano tugende kumanga kati tukomyeewo tutereeze bye tulaba eri tujje tulonde. Ate we mutyo bwe mubeera. No. Kati gwe toli muntu oli nsolo. How? Eggwanga lyaffe nkomyeewo kulonda. Eggwanga we liba liryo lwaki walivaamu? Kati ate kyewuunyisa akakonge ko kaakano naye ate muno toliimu. How? Weewandiisa? Yes, of course. Weewandiisizaawo? UK. UK? Yes. Information ya UK twagifuna. Obadde ozze kukola ki? Obadde okomyeewo kukola ki? Kulonda? Yes. Olinnye ennyonyi? Of course. Ojja olonde ate oddeyo ng'oleese akalulu kamu. Oh yes, ndi munnauganda ekyokubeera Uk tekingana kujja kulonda. Neetaddemu ennyonyi ate mubeereemu nammwe olunya air ticket yezo sente zonna oze osuula akalulu oze kulonda ani? Mukulembeze wange. Aliwa mukulembeze ekikoze olonda? Mumanyi lwaki oyagala mukubu? Ani gweoyagala okuwa akalulu k'otaddemu sente ezo zonna? Mumanyi mukulembeze wange eggwanga lyange ndyagala ekyokubeera ku mawanga tekingana kulonda. Kati gendo nkutegedde gwe olugezigezi lwolina. I mean Ugandans please. Ekyokubeera Uk tekingana kujja kulonda. Zensonga zezimwe zatujja wano tugende kumanga kati tukomyeewo tutereeze bye tulaba eri tujje tulonde. Ate we mutyo bwe mubeera. No. Okitegeera. Mubeera balugezigezi. No, already nze ndi exposed manyi yensonga lwaki neetaddemu ne air ticket. Exposed bye biki wano? Kubanga ebiri eri birala n'ebyeno. Kati ddayo Kati tosobola no officer. Kyekyakuggya UK. Kyekyakuggya wano ogende UK. Mbeera ya wano mbi. Kati ekikomezaawo okulonda? Kugitereeza kufuna mukulembeze gwe neetaaga. No officer nedda. Nkugambye gwe teweewandiisa. Banange. Ebyokulonda biveeko. I told you newandiisa. Okwata air ticket. Noleka air ticket sima ya milioni mmeka. Nojja osuula akalulu ak'omuntu omu. Yes. Ninesonga lwaki. Officer please. Kyokola kitegeeza. Ate bwe mutu muba balugezigezi bwotyo. Just because I'm exposed. How is exposed? How? Lino eggwanga lyaffe nkomyeewo kulonda. Eggwanga we liba liryo lwaki walivaamu? Human rights kyetulagira kyetugamba kwaffe okulonda kw'abantu. Kw'abaki? Kw'abantu. Human rights. Kati gwe toli muntu oli nsolo. How? Enneeyisa gye weeyisaamu tesobola kuba ya buntu oli nsolo gwe. Tambula onviiri. Officer, that's your mindset. Okay? Anti obawulira mindset. No. Obawulira. This must change. Mindset. This thing must change. That's why I came. I came. No, officer, no. No. That it's not going to work like that. I have to vote. Okay? Okay. You can't vote. Okay. You can't vote. You go.